Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Bagabo Samuel, je suis à 7e niveau à l'Académie internationale Tamayus. Cette école a changé ma vie depuis que je l'ai rejoint, car elle a un personnel qualifié et laboratoire informatique et scientifique bien approvisionné. Et je dois devenir ingénieur grâce à l'Académie internationale Tamayus. Donc les parents, je vous prie de porter vos enfants ici et nous apprenons pour notre avenir éclatant. N'est-ce pas, Sarah? Si. Avec l'Académie internationale Tamayus, j'apprends la biologie, la chimie et d'autres sciences. Et c'est avec une très grande espoir que je vais devenir la médecine dans l'armée rwandaise grâce à l'Académie internationale Tamayus. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Tumebaza Allah subhanahu wa ta'ala atutuusizza mu kawungeezi k'olwaleero nga tugenda mu maaso n'okutunuulira ayaati za Qur'an, amakulu gaazo, olw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ekitabo kino kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Ekitabo kino twakissa ku gwe Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam nga mubarakun, kitabo kya mukisa, naye kyetwagalamu liyadabbaru ayatih, si kyakutereka ne mukitereka mu makabada ne mukiwanika waggulu ne mukisaawa, wabula tubaagala mu kimu, mufumiitirize amakulu gaakyo, mufumiitirize amakulu ga Qur'an. Qur'an mwe muli alhidaaya, obuluŋŋamu bw'omuntu, ate era bye bigambo ebibuulirira nga tojja kusangayo bigambo bibuulirira nga bya Qur'an. waman ahsanu min Allahi haditha, teri yasinga Allah kuba na mboozi nnungi, kuba na bigambo birungi. Ensonga lwaki omusiraamu yenna asaanidde afunenga yakadde yeeyawule n'ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, afumiitirize ku kyo, wa khasatan ekyo ky'omanyi mu yo fumiitirizanga, kubanga gy'okoma okufumiitiriza Qur'an gy'okoma okufuna ebiyamba omutima gwo okubanga gutukula, n'okubanga ogogola omutima gwo ogugjamu kakiki yenna. Qur'an lyeddagala lyaffe eritutaasa oba erituwonya, wa khasatan endwadde z'omutima. Tojja kuwona mutima gwo nga tofumiitirizza bigambo bino ebya Qur'an, tofumiitirizza bigambo bya Qur'an. N'olw'ensonga eyo ayaati zino zetusoma wano ne zetwejjukanya wano
ekigendererwa ekikulu ennyo okusobola okufunayo ekitonotono ku makulu ga ayati zino zetusoma, tusobole okubanga oba oliawo tubaako nekyetufuna ekiyinza otugasa mu bulamu bwaffe buno obw'edduniya wamu n'obwa akhira. Allah subhanahu wa ta'ala aya ze batusomedde agambye nti afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra likulli abdin منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله سبحانه وتعالى tetujja kudda mabega abuuza kibuuzo afalam yanzuru ila samaa, abaffe abantu abo tebatunulako ku ggulu eryo eribali waggulu, bwe temutunulako ku ggulu eryo eribali waggulu wammwe, ng'eggulu ke kasolya kammwe. Wali otuddeko wansi n'otunula waggulu awo n'ofumiitiriza kasolya ako bwe kafaanana nga bw'otula mu nnyumba y'awaka, n'otunulira nti naye yingini ono wano yasobyamu, singa yaddira akamuli kali n'akassa wali oba kano n'akassa wali. Ennyumba nga bw'ogitunulamu bw'otyo n'ogikubamu ebituli, oli otuddeko awo n'otunulako waggulu ku ggulu erikuli waggulu. Kibuuza Allah kitubuuza afalam yanzuru ila samaa fawqahu, mwali mutuddeko awo ne mutunula ku ggulu eryo eribali waggulu wammwe. Kaifa banaynaha, ngeri ki gye twalizimbamu. Ekyo tekikumala bumaze kulaga buyinza bwe n'amaanyi ge, weetaagayo obujulizi obulala obutali obwo. Ekyo bwe kiba tekikumala kulaga buyinza bwa Allah na bwomu bwa Allah tabaraka wa taala, kikyosuubira ekiyinza okukumatiza amaanyi ge n'obuyinza bwe. Akugambye nti gwe totunula butunulizi waggulu. afalam yanzuru ila samaa fawqahu kaifa banaynaha, ngeri ki gye twalizimbamu. Tekisooka wazayyannaha, ne tuliwunda. Allah yawunda eggulu. Bayinginiya ne bwoleeta bayinginiya benkana batya? Kitegeera? Teri ayinza kukola ekyo.
teri. Tuwaana bayinginiya ne tubawaana yinginiyo yali musajja mugezi kola ekintu ekitakoleka. Twali tuwanyeeko oyo akola ekyo kyetuli waggulu, twali tumuwanyeeko ntuga nti mu butuufu Allah yatukolera ekitonde ekyo. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banaynaha, kyekisooka enzimba yaalyo. Wazayyannaha, ne tuliwonda. Yaliwonda naki? Yaliwonda n'emmunyenye, n'aliwonda n'omwezi, n'aliwonda n'enjuba, n'aliwonda n'ebire. Olwali n'olaba ekire nga kikutte wano, olwali n'olaba kiri nga kikutte wali. Kaifa banaynaha wazayyannaha wama laha min furuj. Ya subhanallah, Allah tabaraka wa taala agamba nti toyina oyinza kulaba lwatika. Toyina oyinza kulaba ki? Tosobola kulaba lwatika yadde n'akatono ku ggulu eri. Ennyumba zonna zizimbibwa wano mu nsi, naye kizibu okuzimba ennyumba n'ebulamu ki? Oli yinginiya ne bwaba mukugu atya era ogenda okwetoola nga waliwo ekiraga obunafu bw'omuntu, omuntu asigala munafu. Era ogenda okwetoolola bbalibbali bw'otyo ga nti naye ate wano oba yankoledde biki? Kati ate laba amazzi gayingira n'okuyingira. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wama laha min furuj. Eggulu tekuliiko njatika, tekuli. Mu surati al-Mulk Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti mutunuleeko waggulu, mutunuleeko waggulu, mwetegereze ekiri waggulu. Naga thumma rji'i al-basara, ddamu omulundi ogwokubiri otunuleyo. Ogusooka tunulayo, ogusooka oddemu otunuleyo ogwokumeka. Yanqalibu ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Wallahi ojja kuzza amaaso go nga ggwe okooye onoonyezza awali obukendeevu ku ggulu lye. Ojja kuzza amaaso go nga ggwe mukoowu, naye ng'obuuliddwa bw'oyinza okugamba nti ki ekituleetera okubanga waggulu tetutunulawo? Mulowooza ki wange? Mulowooza ki lwaki tetutunulayo? Naam, lwaki tetunulawa? Tetutunula waggulu olw'okuba tukiraba kya bulijjo. Kitegerekeka, okiraba kya bulijjo era kirina kuba bwe kityo. Gatooza kyandibadde kitya? Amagezi go gagamba ekityo kirina okukola ki? Ekyo ekisoose. Ekyokubiri, ebikwatagana na waggulu. Agaye mutunule waggulu mulabe ebiriyo. Wal arda, n'ensi eno ennyini kwe mutambulira. Wal arda madadinaha, wal arda madadinaha, ensi ne tujja tugigaziya. Okugaziya kutegereka oba? Ensi Allah najja agikola nga yonna osanga ebitundu nga mustawi ya byonna byenkanankana levo yemu, nojja osanga ate nga ina wagiwanise, n'osanga awalala nga kiko, n'osanga awalala nga bali bikolebwani ebyo.
والأرض مددناها وألقينا فيها ensi twagigaziya ne tujja tugissaamu ki rawasiya walqaina fiha rawasiya ne tujja tugissaamu ensozi yakozesa olulimi lwa kanyugamu ne tugikanyugamu ensozi ensi olusozi luli wano luli wali era nga abamanyi babye bakugamba nti olusozi gyokomodde olaba waggulu ate wansi luba lukubyamu emirundi n'emirundi wansi ate luba luwanvu olusozi olwo omulimu gwalwo mwene bwe mulugjawo kungulu bwe muti kitegereka nolusigala ki wansi gye luli omulimu gw'ensozi ezo kunyweza nsi eno kwe muli wal arda madadinaha ensi Allah tabaraka wa taala yagisengeka nagiteekateeka nagigaziya najja agissaamu ensozi wa ambatna fiha ensi eno kwe muli ne tujja tumeza mu yo min kulli zawji buli muteeko gw'ebibala oba emiti buli kimu ne tukissa mu peya buli kimu twakikola nga kirimu ki ate era ekyokubiri ne tukifuula nga bahiiki kisanyusa gwe buli kyotunulako olaba otya nga Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde ennimiro masha Allah tabarakallah wano omuyembe gusiza gonna gwengedde nawali emicungwa gyonna owulira otya gwe nanyini kyo owulira essanyu buli kibala Allah subhanahu wa ta'ala kiyasawo kyonna kiri bahiiki kirabika bulungi nosimba kasooliwo namera nava mu ttaka natuuka watuuse nowulira essanyu noga muntu kati agenda kufuna ku ssente naye nga amaanyi gootaddemu sige gali awo naye teweebuuza amaanyi g'oyo agimezezza ogijja wansi wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij yani hasan nanga bikola ki birabika bulungi buli kyotunulako kyonna kirungi tabsiratan ebyo byonna tubikola nga tabsiratan ay barahin bujulizi obona buki bujulizi bwaki barahin wa adilla ala wahdaniyati llah obujulizi obukulaga obwomubwani bwa Allah ebyo byonna mu maanyi gaabyo ne mu buzito bwabyo kikulaga amaanyi ge yabissaawo tabsiratan bujulizi bwolabako n'amaaso go obukulaga nti akola ebyo ebinene okunzizaawo si kinene okunzizaawo nzi si ki wa dhikra likulli abdin munib ebyo byonna gwe buli kyoyitako kyonna kyongera kujjukiza wa dhikra likulli abd nga kijjukiza buli muddu yenna adda eri Allah bijjukiza buli muddu yenna adda eri Allah subhanahu wa ta'ala bibuulirira buli muddu yenna adda eri Allah
oliyo mumanyomu yagamba nti wafi kulli shay'in aya tadullu ala annahu alwahid. Buli kyoyitako kyonna kirimu akabonero akakulaga nti Allah ali omu. Buli kyoyitako kyonna kikulaga ki? Kabonero akakulaga amaanyi gaani? Akuba nti ebiseera ebisinga ffe tubyetwaliranga bya bulijjo. Sibeguli akati enkuba yayiise jjo yadwa kumeka yeggulu amukaaga awantu awatabadde mazzi ne wajjula amazzi ne wajjula ki? Golooza lwaki gajjuddewo? Lwaki gajjuddewo? Ebyo nabenda kukulaga nti kanaka ensi bwe twagala jijjuza amazzi yonna esobola okujjula amazzi yonna, ate mu luteme lwaki? Abantu nga bali mu katale amazzi gabakoma muno, amazzi gabakoma muno, balajana batuteze emidumu gyonna giyiwa kati gyonna muki jidda waffe. Ekifo kyokumanya sababu enkulu wakivudde okitegedde. Oyo ne bwasaawo omudumu nga Allah talagidde enkuba kutonnya gajja. Waliwo ebintu ebimu ebitera okugwawo. Kati kino Allah kyaga nti buli kyonna kyoba olaba wa dhikra likulli abdin munib, kiba kubuulirira buli muddu yenna adda eri Allah nga tonnanenya tonnakola ki, sooka weetunulemu gwe kennyini. Oyinza okubanga gwe sababu y'okubanga obonaabona bwotyo. Tegeka bulungi. Olwo manya omu yagamba man dawama ala ibadatain, omuntu bwe weekwata ku ibaada ziri mmeka n'oziremerako, ibaada bbiri bw'oziremerako, embeera ne bwebeeta n'oziremerako, tajidu taghyiru fi hayatik, ojja kusanga nga ibaada zino ziina enkyukakyuka kyezikoze mu bulamu bwo, nga ziina enkyukakyuka muki zikukyusiza mu bulamu bwo. Ibaada esooka mumanyi lwaki ebiseera ebisinga tubonaabona? Mumanyi lwaki tubonaabona ebiseera ebisinga? Ensonga esookera ddala etera otubonya okutuuka okubanga tubonaabona almaasi. Maasi mazambi agakolebwa gakola kinene nnyo mu kukwata bulizikiyo, kitegerekeka mu bulamu bwo nga gwe omuntu mubiri gwo, mu bantu b'owangala nabo. Ebiseera ebisinga ebitukyankala nnyo okutujja ku mulamu omutuufu almaasi, wallahi mazambi. Kati omusiraamu yeekutte ku ibaada ya istighfaaru yesooka, kitegerekeka. Istighfaaru kitegeeza ki? Kitegeeza kusaba Allah tabaraka wa taala asonyiwe byonna ebisobye. Sonyiwa kikola bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eyo teyagitanga ate nga mbaka waani? Yagaa nti ya ayuha nnaasu tuubu ila Allahi wastaghfiruhu, abange mmwe bantu mmwe mukole tawuba mudde eri Allah muyitirize istighfaaru. Fa inni mazima nze astaghfiru llaha wa atuubu ilayhi
nze nkola istighfaru nenkola ne tauba mu lunaku aktharu min 70 marra, emirundi egitakka wansi, emirundi egitakka wansanvu. Naye nga mubaka waani? Oyo nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kiba kitegeeza nti Allah bwakusonyiwa amazambi, kiba kitegeeza kukuteerawo butebenkevu na mirembe wooli. Allah yennyini yatugamba, kitegereka, Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yatugamba, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Teri musiba gukutuukako, emisiba gitegereka, teri musiba gugwawo ku bulamu bwo okujjako ng'ogwinamu omukono. Teri kizibu kyonna kikutuukako okujjako ng'okibaddemu n'omukono gwo. Wa ya'fu an kathir, bingi bye tusonyiwa, kubanga singa Allah yali atuvunaana an kulli saghirin wa kabir, ku kinene n'ekitono ng'atuvunaana, ma taraka ala dhahriha min dabba, ensi teyandireseeko kyewalulira ku ttaka. Kitegereka bulungi. Naye bimwakola ki? Awewa. Kati bistighfar, okuyitiriza nnyo istighfar, tukallil, ekendeeza obubenje obwandibadde bukutomera. Tuli omu. Ibaada ey'okubiri biikhtisar, ng'era byemu ku bituleetera emitawaana n'ebizibu, biva ku bintu bisatu. Biva ku bintu meka? Ekisooka bakiyita ashayatin, ekyokubiri bakiyita alhasad, ekyokubiri bakiyita alain. Ebizibu bitava ku biri, tegerekeka, biva ku bino ensonga esatu. Esooka bagiyita shaitan, shaitani kutawaanya na kulwanyisa. Kimanyikiddwa, shaitani teina kalungi konna keyagaliza mwana Adamu, terina. Era esanyuka nnyo nnyo ng'olina ezambi ly'okoze, oba ogikoledde olunaku, oba ogikoledde ki? Bw'okola ezambi ly'okoze lyonna, shaitaani oba ogisanyusiza nnyo, eba efuuyirira era ng'esaba kimu, oleme kuddamu magezi gakola tawuba. Singa okyerabira nekisigala nga kikoze eki, nekisigala nga kikyawandikiddwa. Obitegedde? Mazambi shaitaani gesinga okwagala mugamanyi ki? Ya shiriki billah, nemala ekukwasa nekutwalako mu shiriki. Ayayaya, oba ogikoledde kyabbeeyi. N'ogenda ewamutuula ku ki? N'ogendayo oba ogikoledde olunaku. N'ogenda ewasseeko omukubi w'ebitabo n'akutunulamu, kitegedde, oba ogikoledde ki? Agmaasi ebyokubiri, atafriqa baina nnansi, okwawukanya wakati w'abaki, w'abantu. Shaitaani ekyagala nnyo. Ekyokubiri bakiyita alhasad, nsaalwa. Kitegerekeka, bingi mu bizibu ebitutuukako, nsaalwa yekola ki? Naam? Gundi ekimusitula okumujja gyali ajje ku dduuka lyo aseeko ebidagala ki? Omuntu asituka ava gy'avudde nga tolina kintu kyonna kiwamukola, naye olw'okulaba nga olina akaduuka, olina wookatadde, n'aleeta empitambi n'agisuula awo. Kiki wamukola ki? Oki ekimutuusiza ku ekyo? Nsaalo.
oli najja asaawo olusuku lw'omuntu lwaki yaba n'ennimiro nga ffe tetuyina afazaali ffenna tufiirwe oba n'agifuuyira eddagala bw'oba n'ente oba n'ente n'agiwa obutwa oba embuzi n'aziwa obutwa zife naawe okole ki ekikozesa abantu ekyo bonna abasinga obungi nsaalwa ebatta ebeera mu kifuba omuntu n'awulira nga azimbulukuka ensaalwa eyo kendeerako ng'amaze okukukosa ensaalwa okuwulira nga ekendeddemu ng'akulaba oli mumaziga bw'alaba nga oli mumaziga ofiiriddwa nga jjakola ki kusaasira bambi ng'olabye y'abantu ab'ettima akusaasira nga yewe ettima asookera ddala kukala abantu abo Allah abatukweka kitegerekeka naye ate bw'owangala naye ennyo ogenda okulaba nga Allah afulumya ku lulimi lwe nga bivaayo ensaalwa buli lwoba nayo nga nnyingi etuuka ekiseera n'otandika n'ojjogerera awali oyo gw'ogikwatirwa hasad oba al-ain ainu kyeki kiiso ebisinga otutawaanya biiso era mmwe bashababu abaki abavubuka mwewale nnyo abantu b'ebiiso mubeewale teweereetera muntu kukuba biiso ebiseera ebisinga gwofuuka sababu eyokukuba ki kati bambi ojja n'olaba omukyala ali lubuto avuddeyo ali ku mutimbagano segedde yena yeetaddeyo goloza bonna balina abaana bonna babalina ku bantu 100 abakulaba ku bantu 100 abantu abalina emitima emulungi baliko 10 gwe kitwale nti 9 emitima mifu mitima gyalwala ye ono atwewanirako n'akabuto yasoose wallahi butereevu nga kiiso kizze kalima wahida akozeseza ki naye nga nakyogedde ali mu Amerika tali mu Uganda nno kyewunyisa naye weetadde ku ki miskini tomanyi ki kyoliko mwekutte muli baki bafumbo okutte mukyala w'omusawano bwe mwemwolera kuli mwemoola golooza abantu bonna mubufumbo basanyufu wangi golooza bonna basanyufu maama laba bano kale singa n'owange bw'atyo baasi ekiiso bakikukubye dda ekiiso kidduka n'okusinga essasi ekiiso kidduka okusinga ki mukitegedde oba essasi kizibu okuva mu Amerika nerikkuba wano okujjako nga bakuweereza guli ogunene gwennyini kitegereka bulungi naye oli asinziira mu kazigo ke waasinzidde n'aweereza kati we bisanga bano abatasoma adhikaari za kumakya adhikaari za kawungeezi misikini ali awo ye kitegereka bulungi kyekiddirira togunuma sibitegeera aguvudde mu bbanga kitegerekeka okutta omwana wo omutadde ku mutimbagano kikyotegeeza okutta amakaaga amalungi ennyo weetoolodde ozze mu ffumbiro gwe olowooza abantu bonna babiri n'ebyo abamubaddire engege ennene n'agissa mu maaso ge n'atuula n'alya eno yeekwata mutonzi waffe
wallahi bibi. Waliwo amala omwaka nga tagiridde, okitegeera? Waliwo amala omwaka nga takoze eki? N'asaba naga nti Allah singa nange oba abo bakola batya, bakikola batya abo? Kati tulumbibwa ebiiso, tukubwa ebiiso naye nga tetumanyi. Misikini n'ogenda ne bakunoonya, wallahi obulwadde bwabuze naye nga ate ofa obulumi. Obulwadde bwakoze eki? Badokita bakebera, nagenze egundi, nagenze ensambya, navuddeyo, nagenze ekibuli, navuddeyo, sikyalina. Olowooza kikyozzaako awo ekikuluma? Kikyosuubira abasawo baba babuliddwa, kyekikuluma olowooza? Wangi? Bino byetaagisa kati nkola ndala, eno yeeganye. Eno enkola ekoze eki? Misikini ofundikira ogenze mu shiriki. Naye ng'ekikuleetedde okgenda mu shiriki ki? Naam? Twagembe ibada bbiri omusiramu oba ozeekutteko zikutaasa bingi nnyo mu bizibu ebyo. Ibada esoose istighfar ekwatagana n'amazambi go wakati wo na Allah. Eno ey'okubiri ye ibada ya adhkari sabah wal masa. Adhkari sabah wal masa, adhkari zaddi. Naam? Ate abantu bwe tubagamba adhkari z'okumakya n'akawungeezi, oli akaluubirizibwa nanga naazimalako nga nnyingi mu katabo zoki. Adhkari z'okumakya muzimanyizo? Naam, muzimanyi. Ez'akawungeezi muzimanyi? Muzimanyi. Wallahi ne bw'okwatayo bbiri obalibwa mu bantu abakoze adhkari z'okumakya n'akawungeezi. Mukimanyi ekyo? Ne bwe nsoma ayat al-kursi, kul a'udhu bi rabbil falaq oba ikhlas emirundi esatu, falaq emirundi esatu, nas emirundi esatu, bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'u. Bas nibo batoyongeddeeko, obalibwa mu bakoze adhikari z'okumakya, obalibwa mu bakoze adhikari z'akawungeezi. Kati abamu ekisinga obakaluubiriza mu kyo kulowooza nti olina okusoma lisiti eno yonna. Tewali hadisi eraga nti nabbi zonna yatuulanga n'azisoma lumu. Wabula ekirimu mu kyo kwanguyiriza musiraamu. Eno bweba ekwanguyidde gy'oba osoma, bw'oba eno gy'oba osoma, oba eno oba eri. So siki? Si zonna lumu. Oba otegerekesa bulungi? Kiki twagadde mu bigambo ebyo? Nti bw'oba weekutte ku ibadaati ezo, oba ogenda kuwona bingi ku mashakiri, bingi ku bizibu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba abantu abasinga okufa mu umma ye n'abasinga okulwala, ennamba esinga, abantu abasinga okulwala bonna balwala biiso. Si musujja nga bw'ogulowooza. Kitegereka? Siki? Kyova olaba nti omusiraamu tayawukana na falaki naki muawidhatain ne ikhlaasu giseeko. Omubaka sallallahu alaihi wasallam akugamba kumakya gisome emeka, buli luvannyuma lwa ssala osoma omulundi ki? Ku magaribi ogisome emeka? Kitegereka? Ku isha oddemu osome mulundi ki? Bw'oba ogenda okwebaka osome emirundi emeka? Eryo ddagala oba weegema olwegema
ng'oli ajja kugamba nti akasajja ako kalogo. Kasajja kaki naye nga tolina gyologera, sajja wate oli kwathikaalizo, okitegeera. Nolwensonga eyo ejja seyingiddewo nga faida. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ebyo byonna byonna nga tabsiratan, bubonero obulabibwako n'amaaso gammwe, eggulu nsi byonna byonna mwebirabako neki, wa dhikra, nga kujjukiza na kubuulirira, likulli abd, buli eri omuddu yenna nga muniibe adda eri omuntu, adda eri Allah yoyo era akola ebyo bye twogeddeko. Obutegeddewo bulungi awo. Tubikola nga tubikolera abantu abadde eri Allah subhanahu wa ta'ala, kubuulirira eri abantu abadde eri Allah, abagonvu eri Allah subhanahu wa ta'ala. wanazzalna min assamai maan mubaraka, wanazzalna min assama, ne tutonyesa okuva waggulu. Ne tutonyesa okuva wa maan, amazzi. Kyategeeza amazzi kiki? Enkuba. Ne tutonyesa enkuba okuva waggulu, ng'enkuba eyo wanazzalna min assamai maa mubaraka, ne tutonyesa okuva waggulu enkuba nga ya mukisa. Enkuba eya mukisa. Kibalaba mina sunnati, kiri mu sunna omusiraamu okubanga amatonda ago agasooka gatuukire ku mubiri gwo. Todduka buddusi oba genda oyimiriremuuko. Bw'oba oli mwambazi wa nkofiira nga gundi ogijjeko, kitegedde enkuba ekukubeko. Agamazzi baraka. Mu bintu eby'omukisa Allah byayogerako n'amazzi g'enkuba gaki? Maan mubaraka. Akukakasizza nti mazzi ga mukisa ye Allah subhanahu wa ta'ala. Kifaananyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enkuba bwe yabindabinda nga egenda kutonnya nga yeeraliikirira nnyo, aba mu mbeera yakutya, ng'era yeetala dda yamiina shimaala, kkono ddyo. Naye bwe yatandikanga okutonnya bw'ati nga ajjula essanyu ng'afulumamuko n'ebweru, enkuba nekola ki? Amatonda ago n'agafunako sallallahu alaihi wasallam. Wane waffe we tutamanyi nnyo nkuba, naye mawanga agamu naddala ababalwawo okulaba ku nkuba bamala emwaka nga enkuba tebagifunye. Lwetonnye n'obalaba bonna ne bafuluma, bonna ne baddira obutebe ne babuzza wabbali ne batuula paka lwekya. Singa kyali kisoboka amatunda ago gonna ne bagakuŋŋaanya, bagakuŋŋaanyiriza gonna ne bagafuna. Lwaki? Naam, Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti wa anzalna min assamai maan mubaraka. Amazzi gaki? Kathiru nafa, galina emigaso mingi. Enkuba erina emigaso mingi nnyo, erimu obulungi bungi nnyo. Olaba abantu abafukirira, osobola okufukirira n'ofukirira naye tosobola kwenkanankana na nkuba. Oyinza okufukirira ettaka lyonna n'olaba nga litobye, Allah n'atonyesa wali enkuba. Ekiro eki
nolaba enjawulo eri wakati wa bino nabiri. Enjawulo y'amaanyi. Amazzi galimu obulamu ago ag'enkuba, galimu obulamu. Wanazzalna min as-samaa'i maa'an mubarakan, amazzi ag'omukisa, amazzi agalimu obulungi. Fa ambatna bihi, netumeza nago amazzi, netumeza n'enkuba eyo jannaati, amalimiro. Nolaba ennimiro ng'eva ku neekoma eri. Allah yakoze eki? Yatonyesezza enkuba. Fa ambatna bihi jannatin, jannaati yani ashijara, nnimiro nga zijjudde emiti. Wa habba alhasid, waliwo ebirala nga byo byampeke ezikungulwa, byampeke, twakasooli, bijanjaalo, biki ebyo byonna byonna nga byo bya sizoni, mujja ne mukungulamu ne mugenda. Naye emiti gyo gibaawo gyaki? Gya lubeerera. Wannakhla, n'entende, miti gy'entende. Basiqatin, miti nga miwanvu, omuti gw'entende nga muwanvu gukoma muli. Basiqat laha tal'un nadid, nga guliko ki? Ogulanga guliko amatabi ag'ebibala. Wamwali mulabye ku ntende weziba, ekirimba ky'entende kyonna nga kikotesebwa, kyonna kyonna kijjudde bwe kiti. Nga gwe boyingira mu mwanyi n'ogaa nti leero mwana Adamu agenda kufuna ku sente. Kati Abarabu bo si bamwanyi. Allah ayogera ne ku byabwe. Ebyabwe byaki? Ntende. Bategeera olulimi lwa ntende. Kati Allah agamba nti enkuba eyo netumeza nayo ebiki? Emiti gy'entende gikoma muli. Basiqatin laha tal'un, naye ng'omuti ogenda okugutunuulira nga guliko ekirimba kyaki? Nadid, bibala, nga bibala ebyekutte. Taraki ba'du ma ba'd, bikoze eki? Ebyo byonna tubikola nga rizqan lil ibad, rizqan lil ibad. Ebyo byonna bikolwa, wamukitegedde? Byonna ebyo bimezebwa nga kugabirira baki? Kugabirira abaddu. Rizqan lil ibad, bafune ekyokulya, ebyokunywa. Rizqan lil ibad. Wa ahyayna bihi, ate era enkuba mu biseera byebimu netulamusa nayo baldatan maita, netulamusa ensi ebadde efudde. Ensi nga ki? Nfu. Ensi enfu mugimanyi? Naam. Ettaka nga tolabako nakaddo yadde n'akamu. Eyo Allah yagiyita nsi ki? Balda maita. Nsi nga nkalu, tekuli kantu konna. Naye olw'enkuba eyo tusobola okubanga ettaka eriramuka. Abalimi balina eŋŋombe egamba ettaka lyakaddiye. Ettaka lyakaddiwa terikyaleeta ki? Kituufu ettaka likaddiwa? Likaddiwa? Lyali libadde edyepya?
just biri birungo Allah yabissaamu. Allah yakola ki? Yabissaamu ebirungo ebyo. Nojjo osiga wano Kamulali, wano nojjo ossaawo ekikajjo, Kamulali n'afuutuka nga Kamulali, ekikajjo ne kifuutuka nga kikajjo kiwooma. Naye nga byonna obitadde mu ttaka ki? Naye nga byolyako buli kimu kiwooma mpooma yaakyo. Ebyo muddu kizibu nnyo okutula wansi n'abirowoozaako n'afimentirizaako. Naye Allah subhanahu wa ta'ala atugambye wa ahyaina bihi baldatan maita. Kyayagalamu kiri kimu. Ebyo byonna tusobola obbiramusa ne bifuuka ebiramu. Wakadhalika alkhuruj, nammwe okuvaayo kwammwe mu nsi, okitegedde? Okuva mu ttaka bwe mutwe mujja okuvaayo nga tetukaluubiriziddwamu yadde, nga tewabaddewo na buzibu bwonna, nammwe bwe mutwe mujja okufubutuka mu ttaka. Kigambo kinene. Biri byonna byonna bikuleetedde n'abaana nti wakadhalika alkhuruj. Basi nabwe kityo okuvaayo kwammwe bwe kujja okufaanana. Tewali nnyo kyamaanyi, tewali nnyo kyaki. Ensi bwebanga gw'obadde tolaba nakuwompeke nti yiino kweri, nga tosaana giraba n'amaaso go, naye n'olabira awo nti eppeera liryo limeze. Subhanallah. Naye nga tomanyi nangeri lyajja empeke yatuukawo etya. Nojja olaba wali omucungwa gumeze, wano ekigundi kimeze, ani abireeseewo? Bwe tuba nga tusobola okukola ebyo, wakadhalika alkhuruj, abekyo mukitwale nti okuvaayo kwammwe tekujja kuba kuzibu. Nammwe okumera okuva mu ttaka tekijja kuba kizibu. Ekitundu ekisigadde tujja kitunuulira ku mulundi oguddako insha allahu taala, nga Allah tabaraka wa taala atulaga abantu abakulembera aga nti kati mwe Abakuraishi mulimbisa Muhammadi mukolaki. Bangi abaali balimbisiza ku babaka, bangi si mmwe ab'emputtu mwekka. Twali tulabye ku baaki? Ab'emputtu twali tubalabyeko. Kadhabat qablahum qawmu Nuhin wa ashabu rassi wa Thamud wa Aad. Abo bonna bonna bakolaki? Wa Aadun wa Firaunu wa ikhwanu Lutin wa ashabu al-aikati wa qawmu Tubba. Abo bonna tugenda kuba tubabannyonnyola musomo ogunaddako insha allahu taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Naam. Abuuza ekibuuzo eryo lwosanga ebitundu ebimu ng'emmere yaayo yanjawulo. Ebitundu ebimu nga bibalako bummonde bwokka, ebitundu ebimu nga bya nnanaasi, ebitundu ebimu nga bya matooke, ebitundu ebimu nga bya kalo n'omuwemba. Kitegeeza ki? Kitegeeza buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ate era nekiraga amaanyi ga Allah subhanahu wa ta'ala nti buli bantu abawe ekibasaanidde, abawe kikola ki? Kibasaanidde. Singa emmere yonna yagissa mu kitundu kimu, kitegereka nti eteekeddwa kubala wano wokka, abalala bonna bajje nga bagikimi wano, wandirabye nga mulimu okukaluubirizibwa. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agabanya ebyobugagga bye mu baddu be. Kitegedde
era ye sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala, yenkola ye mu nsi eno. Buli muntu ateekeddwa okuba nga yeetaaga munne. Buli muntu yenna oteekeddwa okuba nga weetaaga ki? Bantu banno, tolina bwebegaggawazaako tezasira muntu yenna gwe neetaaga abadan. Ati n'ebyokulya nabyo eneefubutuka eno mpeereza ettooke nze nkuweereza akammonde, kitegedde, mpeereza mwogo nze nkuweereze kino akalo, okitegeera. Ensunna ya Allah subhanahu wa ta'ala fil kawn akikola mu ggwanga erimu n'akikola ne mu mawanga ag'enjawulo. Abozezza ekibuuzo, tekirina buzibu okuba nti gwe omusiraamu okwata ekifo ky'omuzikiti. Ate kirina buzibu muntu kuba nakifo mwatuula. Obuzibu bujjira ng'osanzeewo omuntu omulala n'omusitulawo, nomugagwe kana ekifo tokimanyi nga kyange, n'omusaalo togulaba. Yensobi ekyo tekikkirizibwa, kuba nti ojja n'akasaalo ko n'okaalawo gwe n'ogenda e Kampala. Kati omuntu omulala yenna yandyagadde okusaalirawo, ono walabika waliwo ki? Kati kyekitakkirizibwa, naye omuntu okuba nti otudde mu kifo tewali mutawaana insha Allahu ta'ala. Naam. Alaikum assalam. Bashiri abuuzizza ekibuuzo, senga agenda mu kitundu agenze kukyalayo naye atuuse mu kitundu kyatuuseemu nga masijidi eri wala nga tasobola kugendayo kusaala swala zino za bulijjo, akola atya? Bweba eri wala nga tosobola kugendayo, ekyo kirala. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah tawaliriza mwoyo gwa muntu okujjako ekiri mu busobozi bwo. Wanga tosobola kugendayo, tewali mutawaana, saalira wooli. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kubimu ku birabo Allah bye yampa, waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura, Allah yanfuulira ensi yonna nga ki? Muzikiti, era nga ntambula n'ekyokwetukuza kyange, ettaka. Olw'ensonga eyo bw'obanga okaluubiriziddwa mu ekyo okkirizibwa okusaalira wooli insha Allah. Naam. Assalamu alaikum.
nti goba oguze kikadde oba oguze kikadde anti eba nkozese yakera sibe kiri ala kulli hal abuze ekibuuzo atunda dduuka oli bamuguzizza ekkanzu temutuuse azeewono wayi otunda makanzu eno bagimpadde naye tentuuka paamu ssente oba ompeemuki endala kiramulwa kitya kisooka kya byonna bw'obanga okkiriza nga mukkanyiza tewali mutawaana kuwanyisa tewali mutawaana kuba nti muwanyisaganya oba okumuwa ssente kyonna albayani bilkhiyar buli omu wa ddembe okusalawo bw'olaba nga oyitawo muwe oba toyitawo era tokolaki mukkanya kito kirina buzibu inshallah omwo temuyingiramu riba temuyingiramu ki riba naam naam kumsalam abuuza ekibuuzo mukama we amutumye genda ongulira ekintu onnamulize amazzi gano bokisi bagitunda mumeka atuuse ku mazzi bamugambye tugenda kukuguza amazzi emitwalo 2,200 mukama we amuwadde emitwalo 2,200 akomyewo naddamu n'alamusa naye mukama wange ebiri toyitawo nze nebiri namwe mukaaba nnyo leeta sente kiba kitegeeza afisizza emmeka 2 alamulwa atya 2 ziramulwa zitya okuzisigaza 2 tokkirizibwa zisigaza zizeeyo mugambe nzizeemu nenamuza ne bagampeera ku mmeka kitegedde tokkirizibwa kuba nti ezo nsimbi ozikozesa zijjeeko naam waalaikum assalaam warahmatullahi abuuza ekibuuzo senga alembeka amazzi ge mu kadomola lita 10 ag'enkuba n'abaako wagaterese nga gajjayo mpolampola n'anaabako aba tagudde mu shiriki awo tewali shiriki tewali ki shiriki olw'ensonga nti allah yenyini yagambye mazzi gaki gamukisa kati awo tewali mutawaana obuzibu bujjira nze kujja kukuga nti amazzi g'ennyanja gali mu baraka kati awo obuzibu bujjira nze siina lukusa luga nti kino kirimu omukisa oba tekiri mukisa akitugamba yani ye allah yakugamba nti kino kiri mu baraka kino temuli kitegereka omuntu okuba n'amazzi ge n'agatereka nti mazzi gange gankuba allah yagogerako ga mukisa nywako mpola mpola tekirina buzibu inshallah naam
kikyali kimu ekyo. Naam. Tayib, ekibuuzo ekisoose, manya ntya nti omuntu oyo ayina ekiso, era nsobola ntya okukyewala? Ekibuuzo ekirala, manya ntya nga nze kennyini nze nkirina, era nkola ntya obutakosa balala nga kikoma ku nze? Ekyo kibuuzo kimu. Katusookere ku ekyo ekimu. Ekisooka kya byonna, kizibu okumanya omuntu nti ono wakiiso, naye kisinga okuba ekikulu mu byonna, alwiqayatu khairu min alilaj. Okugema kusinga okujjanjaba. Era mubawarabu ne baga nti dirhamun fil wiqaya, siringi 10 nga ogema kisinga emitwalo nga wejjanjaba. Mukyo kati ffe nabbi yatuwa amagezi sallallahu alaihi wasallam, gwe someze sura tolina buzibu jja kutuukako. Kitegeera? Okusinga loonaalowoleza fulani oyo alabika alina ekiiso, gundi oyo wakiiso. Okitegeera? Kizibu okimanya ebiseera ebisinga. Ekyokubiri, okukyetangira, okwetangira kimanyikiddwa, ze sura zembagambye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ekugamba nti yali asaba nnyo Allah omukingiriza amajini n'ebiso nnyo, naye Allah bwamala okumuwa essuula ezo byonna yabita byali akozesa, nadda ku ssuula ezo zokka nga zeyekwatako. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Kitegeerekeka? Era n'atugamba nti ma ta'awwadha muta'awwidh bimithlihima, teri muntu yali yeekingiriza na kintu kifaanana na ssuula ezo. Ssuula ezo emmeka? 2. Ma ta'awwadh muta'awwidh bimithlihima, mithlihima yali akozesa 2. Essuula mmeka? 2. Falaq neki? Ennaasi. Kati ezo essuula zoyinza okukozesa ennyo. Weemanya otya nti naawe olumbibwa ekirwadde ekyo? Ebiseera ebisinga ekirwadde ekyo kitera kuleetebwa nga ensaalwa nyingi ku muntu. Bw'oba n'ensaalwa nga nyingi, kizibu nnyo obutaba na kiiso. Kitegeerekeka? Kiiso jasi muntu kutunulako n'olwala nga tolina buzibu bwonna, n'akutunulako obutunuzi n'okola ki? Engatto ba wakagijja mu dduuka mpya tuku, jama genda ogirinnyamu wali soole n'egwa wali. Oba wakayingira mu masigidi bwoti kolo le bagitwala nga bukyoyambala ngatto tebakubbangako ngatto. Naye ogamba lwenguze engatto zange empya, era lwe bakoze eki? Naye nga oluusi bakubye eki? Kiiso. Kati ekiiso ebiseera ebisinga kiva nnyo ku nsaalwa nga nnyingi. Ekijjanjaba ensaalwa kiba ki? Ekijjanjaba ensaalwa ye muntu okubanga
omatira n'ekyo Allah kyakuwadde. Alqanaa, okukola ki? Owekkusa. Ate n'otunuulira abantu bonna ng'otunuulira b'osinga so si abakusinga. Tunuuliranga abantu abakola ki? Abakusinga. Abakusinga oba b'osinga? Mu byedduniya tunuuliranga omuntu gw'osinga. Tuli bumu? Bw'oba olina awaka w'osula, olina awaka wawo, oyingira terya konkona, gamba alhamdulillah. Ne bwe kabanga kayumba bwe kati naye teryakola ki? Ojja kuba mu bantu abeebaza Allah. Naawe gwe bakonkona weebaze Allah nti nfuna akasente akakola ki? Ne sente zisasula. Waliwo omuntu nga olina kuba mugobaganya naye nze Allah ampa ki? Allah ampa. Alhamdulillah, nebaza Allah. Teri lunaku lwe nali nsuze wabweru nti bangobye mu nnyumba sente kumbula. Totunuulira oli ayina kiti, tunuulira gwokola ki? Owakagaali tunuulira akola ki? Ewekigere ganje alhamdulillah nze ntuuka kukaserengeto nenkola ki? Nensikirira. Gwe webigere tolina gyonsanga. Tegete alhamdulillah, Mungu mwebaza olwakino. Totunuulira Mungu ndiva ddi eno ye Allah kati laba oyo ayayayaya kasoda mu eyo yayayaya owedde genda kulwala nsaalwa, genda kulwala biiso, fuuka omulogo w'okukyalo. Fuuka omulogo w'okuki? W'okukyalo oyo tayita mu lusuku ne lusigalawo musezi. Abantu abamu tebaba basezi nti basezi, just abana kiiso. Kitegedde ensaalwa eyo nnyingi, bw'atula ku kintu ne kikalirawo ne kikala. Kati kiba nsaalwa nga nnyingi nnyo nnyo nnyo, naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti totunuuliranga gw'osinga. Totunuuliranga akusinga, tunuuliranga okola ki? Kijja kuwa nnyo okwebaza Allah. Kati kitwalye mu byengera byonna byonna, nfuna okulya, waliwo atalya. Kitegedde? Oyinza okutunuulira omuntu ng'ali bulungi nnyo nogamba nze alhamdulillah, nze simala kwekuba mpiso nga ndya. Waliwo oli nga tasobola kussa kintu ku lulimi lwe okuggyako ng'amaze kukola ki? Mpiso. Amize kubira ddagala. Webaze Allah nti ndi mulamu. Byonna byonna bye batadde wano nze sirina kyensosola mu kulya. Kitegedde? Waliwo oli nga ajja kusimba ku layini bw'ati ndidde ki kuno? Nzigirako nakati n'obutulo obwo n'ejjuuni ne kamuuga ako agende wali alye, naye nga gwe toyina kyolekawo. Ejjuuni teekako ne lumonde, naye saako sirina buzimu mu lubuto. Akawunga nako kaseeko. Byonna byonna n'okola ki? N'otikka jabal, n'okola akasozi. Kitegedde? Nga alhamdulillah obulamu bwo bulungi, toyina nekyososola mu biriibwa. Ekyo kyengera. Kitegereka bulungi. Totunuulira gwokola ki? Tunuuliranga b'osinga, kijja kuwa okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Eryo ddagala ddungi nnyo mu kujjanjaba ki? Ekyokubiri, tunuuliranga abantu ng'ogamba nti oyo Allah omuwe alina bye yamuggyako. Okitegedde? Aba nekyakuwadde naye nga alina kyakoze ki? Era singa mutuula n'ono n'akunyumiza byamuggyeko, mugamba sigaza ebintu byo, bisigaze, ndeka musiraamu. Oli akugamba nti yaakhe nkwazikemu ku bulamu bwange olunaku lumu, Allah akuwa bye nnina. Okitegedde? Nga kyakujjako tulo, togenda kwebaka kiro kyonna.
njagala osule mu buliri nga wenyoola naye sente ozirina osobola okukkiriza kyekigula otulo sente kizoyinza okuwaayo bakuguza otulo jasigo kyalabanga ekya bulijjo otulo twali tukubuzeeko n'otunoonya nga tetulabika negoba ogwawo bwoti wa akhiru dawana sabaha n'enkuba etonnya n'otawulya bweru nti waliwo enkuba etonnya tegedde oli mutulooto bulungi naye wallahi nga waliwo abonaabona akaabaluma nabagamba wano kitusembya nakyo yali haji magala allah musasire yagamba nti ala twakyakulabirako naga nti seeka omuntu nga yakayingira mu Kampala n'omuyisa emulago wali n'alengera kalina eyo aga mungu nange olintuusaako eyo allah nange nensulako mu kalina eyo asaba allah amutwalewa mukalina iri alaba amataala bali mumataala alaba ebiwujjo mungu bano balina obulamu naye asaba allah amutuuseeyo naye namala amutuusaayo bwati agamba nzizaayo mu kasiisira kange ono asinda ono ali mu kino oli ali mu kiri oli ali mu kiri ate ebiseera ebyo tulina bye tusaba allah nange kati gwosaba ki osaba ki singa nkutuusaayo n'olaba bye balimu tewandizemu kusaba ebyo saba allah akuwa obulamu obulungi kitegedde saba allah akuwe buki gwakuwa obulamu obulungi ate akuwe okumatira mu mutima gwo nekyo kyaba akuwadde ekyo allah bakikuwadde abakuwadde kyabugagga tojja kuba na nsaala tojja kuba na fitina kati buli lwoba n'ekiiso gwe kennyini naawe gwe kennyini kikukosa osobola okwekuba ekiiso ekyo mukimanyi bulungi gwe kennyini osobola okukola ki niwekuba ekiiso n'olwala naye nga teryakubye ekiiso gwe kennyini gwokyekubye kati eddagala funa wuzu gwe kennyini funa wuzu olembeka amazzi ago omala okugalembeka oganaabe embeera ejja kutereera inshallah taala oba muntu yakukubya ekiiso ngaomulabye naaba mugamba afune wuzu kitegereka bulungi amazzi agakozeseza mu kufuna wudu agalembeka n'agakuwa n'ogeeyiira inshallah lyeddagala erijjanjaba ekiiso naye genda omugambe yahe wankubya ekiiso funa wuzu ompa amazigo olaba olutalo olubaawo kati kwata ziri kulaudhu birabbi lfalaq kulaudhu birabbi nnas rabbana atina fi dunya hasana fi lakhirati hasana waqina adhaba annar اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك